Ekimu ku bizibu amagye ga UPDF gaze gasanga z'enguudo embi mu ggwanga lya Congo. Kino kizibuwaza naddala mu kutambuza ebyokulwanyisa eby'amaanyi ebiyamba mu kulwanyisa abajambula ba ADF. Kati ekitongole ky'ebyenguudo kya UNRA nga kiri wamu n'amagye ga UPDF batandise okuzimba ekidyeri ekinayamba okutambuza abasirikale ebyokulwanyisa ssaako abantu ba bulijjo. Ffe amagye tujja kutandika okutwalanga ebintu byaffe n'amagye okugenda okulwanyisa omulabe ADF ali kutta abantu e Congo ne Uganda. Then ku saidi z'abantu kijja kuyambako okukendeeza ku lugendo. Omuduumizi omukulu w'ekikwekweto ki Operation Shujaa Meja General Kayanja Muhanga ng'aliwamu n'abasirikale okuva e Congo balambudde omulimu guno we gutuuse. Ekidyeri kino kyakozesebwa ku mugga Semuliki era nga kyakugatta ebizinga okuli Hainale ekisangibwa mu ggombolola y'e Bisengo mu disitulikiti y'e Ntoroko ssaako Bulasi mu ggwanga lya DR Congo. Amagye gategeezezza nti olutalo ne bwe lunaba luwedde ekidyeri kino kyakusigalawo. Eno feri yadde olutalo lunaba luwedde ejasigalawo kubanga kati eno feri efuuse ya gavumenti na sigama nti egenda kolesebwa amagye gokka naye n'abantu n'okusuubula ebintu byabwe. Kino era kisuubira okukendeeza ku lugendo okuva mu Uganda okutuuka mu bitundu bya Congo. RDC w'Entoroko Minisita Kikawamala asimye enteekateeka eno so nga n'abakulembeze abanene okuva e Congo bwe batyo. The people of Ntoroko and the people in DRC are excited. They appreciate the efforts of the government. Once like UPDF. Orutinda hambe ruro bunde kidyeri kiretereza abantu enkurakurana, kiretereza abantu obusingi, kiretereza abantu obuyambi, mali obukama bwange bwa mitego butalibine bingure emyaka 20. Bete kintu ekimukozere kino kitandikire kuri obusingi obukama bwange n'abantu bange basingirwe kandi mbagondeza Uganda yongera kugenda maiso. Joseph Wembabazi nga yingini okuva mu kitongole kya UNRA agamba nti omulimu guno bakukwasiza maanyi. I believe that by end of day my team will have finished the final fixes, putting up the shelter, looking around, inspecting. Tomorrow we do the official sea trial. Okusala omugga Semuliki kye kimu ku misingo okusomooza abantu b'e Congo.